nja kulaba kufika Gaza and tebakiriza abantu kumulaba. Yeah, like tebakiriza abantu bangi mulundi gumu kumulaba. Ate nze like bandabyeko before all this. Yeah. I hang out with Fake Gaza. I mission with him. He's a big brother to me. So, abasirikale ne banzikiriza okola ki okumulaba naye nga tebakiriza bantu bangi muyolerero because they know Fake Gaza okubeera nga yakwatiddwa information etandise okubeera nga esatulating okuva mu nsonda ez'enjawulo nti yandibeera nga alien skin yaviiriddeko okubeera nga bamukwata. Kankidde mukyala amagezi gaze saagala nkwate bubi okusinziira ku nsonda ez'enjawulo oluvannyuma lwa kukwatibwa kwa Fake Gaza. Abantu abamu bavuddeyo okugamba mbu neera okukwatibwa kwe kwandibeeramu alien skin. Ne kati alien skin abeera atya mu kukwatibwa kwa Fake Gaza nga ne alien skin akyaweera ennemba n'emisango tegimugibwangako. Wabula mu kkooti akyeripootinga paka okuwoza kunaggwayo. 2. Alien skin omulundi ogwasooka okubeera nti Fake Gaza bamukwata y'omu ku baayiwawo omubiri Fake Gaza aleme kubeera nga akwatibwa. Mujjukira bunnyo obutambi n'amasimu agaamukubibwa era bw'atyo n'atuukawo ku ssiini era bw'atyo poliisi bagiremise okubeera ng'etwala Fake Gaza. Naye ate nabano nabo toyinza babuusa maaso abavuddeyo okubeera nga bayogera olw'ensonga buli omu amagezi n'endowooza kyabugagga kye. Amala kwawukana nammwe mukwata. Batono abakkirizibwa okubeera nga balaba ku Fake Gaza. Obutambi kambukuba gye butandikira paka gye bugwana. Alien skin we bamulumba n'ebijambiya. Wansawo mu comment section. Kubanga omugambo gutokomukuba mu nsonda ez'enjawulo. Nze leero enkakasiza nti wowagira Nuupu. Wowagira Nuupu munnange. Wowagira Nuupu munnange oba musiru. Bamene tumaze ne tubitegeera manyi tulina ensolima zaffe naffe zetasobola kwogera. 5. Amazima gali nti Gaza bamupimye bupimi. Naye leo munige yamupimye 5 tokkiriza nga muntu okwesembereza omuntu nga mwali mwina obutakkaanya tolowooza nga nti biggweeraawo njoli bagamba nti fiiti teba fiiti yakuloho tana abakubalira eri empanvu abakupimira eri empanvu alabakwata eri eyokumazisaayo obumazisa ne Gaza waali yakitegedde dda nti aliyeni gwamupimye era gwamusindikidde ebijama ebigera ne bimumiima gwe kennyini gwabadde amanyi abaniga babeera nabo okitegeera gwabadde amanyi kyotiye okitegeera. 5. Ensolima zaffe zimaze tugamba ne Gaza gyali byamutuuseeko dda nti amupimye yali enisikini 5. Ayagala bakutwale apa ayagala bakutwale apa yesi muniga ajjukira Gaza oli muniga omudongo akwagaliza lusenge n'obuuka era Allah katukusabire Allah kususa endirimba eno naye 5 oba ogivuddemu omudongo akwagala lusenge 5 alien eyakupimye nawe kirungi wabitegedde dda nange kambusa abaniga bonna babimanye bamanye ensolima etulimu 5 ensolima yali enisikini ensolima epima. Ekibuuzo kiri nti Fake Gaza ebbanga lyamaze nammwe nga babadde tebamukwata amala kwawukana nammwe mukwata. Amala kwawukana nammwe mukwata. Yet n'ekirala alien skin we bamulumba n'ebijambiya okumanye naye era bannaye nze leero enkakasiza nti wowagira Nuupu wowagira Nuupu munnange wowagira Nuupu munnange oba musirusiru oba zoro. Alien skin we bamulumba n'ebijambiya ne pavers n'emiggo bagamba Palaso kyakola kituufu. Basanze bagambye mbu basanze amajambiya wansi w'ekitanda mu nnyumba ya Fake Gaza bagamba Gaza mutemu naye ate Gaza wabadde akolagana ne opposition babadde nga bagamba Gaza si mubbi Gaza muntu mulamu alien ye mubbi kati ate we bamusanze n'ebijambiya kati Gaza ye mubbi. Kyova olaba wowagira Nuupu oba otegeera oba totegeera oba mutuufu oba oli oyogedde ebyabukisiru oba owe muddo bamutuufu. That's why abo bonna balaka choice bawe mulanga nga babayiira views nti okubeera mu Nuupu olina kubeera kisassalala nga totegeera. Palaso we yalumba alien skin n'amajambiya bagamba Palaso mutuufu alien bamutemeeteme
Gaza bwe bamusanze n'amajambiya bagamba Gaza mukyamu naye ng'ate waabadde mu bbo era ne we yagendera ekavule none yayimba bali ababa batuufu be bbo baalabanga Gaza si mubbi. General Gaddafi waabalimu olaba nti kati General Gaddafi mutu nenga General Gaddafi mubbi kikyani atakimanyi n'ensonga eyamusibya basanga munnamawulire ne bamukuba ne bamuggyako kamera omukazi n'agamba agenda kufa nabo paka kati General Gaddafi ali mu nkomyo naye Gaddafi waabawukanako bajja gamba mubbi obubi bwo babulabo bavuddemu eyo luminati wobabeeramu munnanga ate oba mutuufu oba oli mubbi oba owemula oba otta abantu oba mutuufu mu byokolwa as long as owagira kye baagala kyovola baseeka kiti erudda musaasira kyovola baseeka kiti erudda musaasira naye nga Fiiki Gaza ndowooza olabi enkwembi fe baatuvuma dde okulya olwakwagala alien skin toyina ngeri ki gy'ojja kunneefuulira olw'ensonga sikolagana naawe kubanga toyagala alien nze omuntu atayagala alien abeera mulabe wange piriyodi omuntu avuma alien abeera mulabe wange period nze navuma abe waffe bonna twayawukana lwa kumanyira alien naffe tulinayo bafutu soja mu kika era nalama nze tebanziika nga futu soja we bamuziika kuba teri futu soja ayagala alien nalama era nze ndi wa mulimbo ne wendi banfudde mayiti yange mugi nja kulaba ku Fiiki Gaza and tebakiriza bantu kumulaba yeah like tebakiriza bantu bangi mulundi gumu kumulaba ate nze like bandabyeko before all this yeah I hang out with Fiiki Gaza. I'm usually with him. He's a big brother to me. So abasirikale ne banzikiriza okukola ki okumulaba naye nga tebakiriza bantu bangi muyolerero because they know he is like news is attracted to him. Nabaddewo yes nabaddewo nga bankwata nnyaiza okumaca ate tugenda tegeera nga bannamalayo tegedde nga ziri 12 kwemu si bwe guli yeah zabadde nga nnyaiza okumaca batuse omujje wakazi abadde nga 5 nga zikunukiriza kuwera mukaaga something tetwategedde ensonga nange ekindese ku poliisi leero kumanya because mwenna muli baganda bange bone we bakwata mani nokuja ku poliisi manyi kyo kikwasizza tumanyi how we can maneuver so nange ekindese kumanya lwaki bakoze ki then nenkitegeera era nga kitegerekeseko nti no waliwo omuvubuka amuyita Julio eyapresinze charges under instructions za Palazzo anti katola yebakusiba papa tomanya kikiriwo tumanya bagambye eki ekitegeera so sigenda mwana bigambo mukama naye nga ye ng'omuntu ademetedde emmere era I can tell you people nti tali bubi but the thing is nali yagadde okubuuza kale pressure Palazzo gyaliko nkitegeera because kisobola okuba nga kya concert wali yagenda n'agira ebintu ewa alien skin eggulire ne liwangali sekendi za 3 okategedde so ayinza okuba nga ndoza yalowooza batugenda kubeera yamenye moto ate omwana n'amukubamu oluyimba can I show you my talent n'akolamu neki ne vidiyo nga mulimu emmotoka zebakoze eki zebamenye so ayinza okuba nga yalowooza nti ligenda omanyi bino ebyamawulire oyinza olowooza nti ligenda wangala kumbe liriwo kaseera tuli mu time nga buli ekijja kyetukola ki kyetubakoze teyasobola kuwanga naye naalisabye Palazzo don't have a successful concert costing people's reputations and jobs ono omwana obaddenga naye abaddenga nga mutabani wo nga mukwano gwo this is too much bino Walukaga byayimba nti akwagaliza ekkomera abakwagaliza ki ntaana